Eddy Samusuza eke Eddy Kenzo muganda ekansubira nti oli bulungi njala ofuna message eno lwali owulize bulungi nnyo ekisokera ddala message ya president ndabasaba oddeyo ogiwulize bulungi nnyo ng'oggyemu amalala ng'oggyemu okwemanya ng'oggyemu n'okuba nti waliwo controlling omutwe osooka okozesa obwongo bwo ne mwannyuko shiba kalungi muwulize bulungi nnyo ebigambo babagambye olwali bino bigambo byange Eddy Kenzo nkusaba otuuze wansi omutwe gwo n'akabinako ku ttaka otegeere ensonga zino wammanga nti togenda kulwana nansi ogikungule kubanga ffenensi tukyalako bukyazaako wayagiviira tukimanyi bulungi nti bakuwa mission ey'okuba nti ossa wansi abayimbi bonna mu music industry era nga gwe okoze kyamaanyi nnyo okwagala okussa wansi in music industry mukulu otambula ku buli TV ku radio ne mu kuziika wabaddeyo ng'okinnambuka ng'akimezezza okw'omusana ng'oyogera ebiga bitakwatagana ng'ogamba tuli mu nnabyabufuzi ate era osaba n'obukulembeze bw'okulembera abayimbi bali mu kuteeka mu byabufuzi mu bintu bakola era n'ogamba nti gwe toyagalirako ddala politics naye njala kubuuza gwe ensimbi Jerusalemu sale zaakuwa n'obukumi bwakuwa buli mu ki bugwa mu kiti ki bugwa mu politics era njala kubuulira ekigambo kino kitegeero lwaleero nti lekera okomekkereza bayimbi bano kubanga njala kubuulira okujjako nga kyotamanyi kyoli njala kubuuza goyinza okuloza nti Kiza Besigye Mugisha Muntu Robert Kyagulanyi Ssentamu ba politician no politician asinga okubeera omuzibu ennyo gwe bayita musician oba gwe bayita artist the most dangerous politician in the whole world is known as a musician or an artist ye munnabyabufuzi asinga okuba omubi ennyo ate nga mutemu kubanga kyayogera asobola kiwandiika ensi yonna n'ekisoma asobola kiyimba ensi yonna n'ekiwulira mu matu oba ku TV oba ku radio so nga ate bano bapolitician bajja baliriwe ku mikolo oba ku TV ne boogera ebigambo bino naye nga music oba ekitabo oba omuzannyo buli muntu asobola okulabira mu njuye n'afuna message so mukulu Eddy Samusuza Eddy Kenzo nkugamba lekeraawo okukuba ensolobotto ku bayimbi banno kubanga gwoga nti oli mu politics bapoliticians abasinga obungi babeera ba musician ate babeera ba artist kati gobogamba nti oli politician era toyagala politics mu music njala kubuuza ennyimba ze wayimba okuli volongoto si volongoto lwali lwalaavu lwali lwaki lwali luyimba lwa byabufuzi era lwakutunda ennyo n'okusinga bwooza bwasimanyi wayimba simanyani sitamina no volongoto lwatunda nnyo kati olw'okuba nti bakukwata ngo bakontrolinga n'olwera nti olimba olugyo kanjala kugamba munnabyabufuzi asinga okuba ow'amaanyi mu nsi yonna ye muzannyi wa katemba ye muyimbi ye muwandiisi naawe kennyini yueriyo politician wayimbako system volongoto ng'ekuba gavumenti ku mutwe ne bakugana okuddamu odduyimba wadde oddunyegako kati bw'ogamba toyagala politics mu byakuyimba njala kubuuza bwe tuba tunoonya obukulembeze buva mu politics right now gwokulira abayimbi mu Uganda ne mwannyoko shiba kitegeeza mwayingira dda politics naye mukyebuzaabuza nga abafuka banaaba Kenzo oli ku record ey'okuba nti okolera state ne weebuzaabuza kati njagala ensi etegere ebigambo bino be tugenda okutuuka ku video wakati n'ensi etegedde kati njala tukave ku ntono tukatandike bulungi nnyo obukulembeze tetwekubira sayidi walabye muganda affe lususu lwa kimenke Alien Skin ne muganda affe Palaso nga naye ategese lugogo by the way kantegeeza ensi show ya muganda waffe Palaso okuflopinga Palaso Mayanja wa Pius Mayanja okuflopinga teyaflopinze nti Pius Mayanja tamanyi kuyimba no Pius Mayanja oba Palaso alina talent muyimbi era alina ennyimba nnyingi n'okusinga eza lususu lwa kimenke naye kyaflopingisiza show ya Palaso yabadde mukulu Balambalugahale ng'atambuza muhozi project era n'ekifaananyi kye baasize nga bakuwa engulu badde bakuwa yaki mbu yavudde wa Salimu Sale endala yavudde wa General Muhozi kitegeeza nti gwe kennyini tonnamanya abambi temunnamanya nti abantu bakowa gavumenti ya Museveni ne bakowa ne system ino bakoeramu ne Muhozi kati gwe omuyimbi yenna ayagala okugwa kkiriza Balamu akutegera ojja kugwa eddalu era ojja kugwa ne talent yefiire edda n'abantu bakukoowe so nkiddamu bategeeza show ya Palaso teyafulopinze kubanga tamanyi kuyimba oba abantu bamwagala no show ya Palaso yafudde kubanga omuntu yagitegese wa Muhozi project ate wa government abantu bakowa Museveni bakowa Muhozi bakowa buli kimu era singa kyabadde nti kuteeka Palaso omuntu muladde amutegese mbalayira dina nadde pagira lususu lwa kimenke atasobola kukuba Palaso
musically lyrically wadinadde mpagira Kimenke Palaso asinga alion skill na ye ekyakubiza Palaso national floppinga yabadde muhozi project yadetegese ekintu ekyo ye nga tamanye kati mukanda wange ngera kutegeeza ebintu omuntu gende mpola kati mmwe abali wala batanategera bintu bino njala mbitegere bulungi nnyo omukulu Eddy Musuuza ba mu project eyokuba nti atambuza ebintu bino ne nga tamanyi kyatambuza ati kyabulabe gyali one kali ayo gyokoledde bango kuva mu ghetto eyinza okukomekereza nga tokyasobola kuyimba wantu wonna nga tokyasobola kutegeka show wadde okuyimbira mu bantu okuwa statement bino mbidda mbajja jjijjayo Eddy Kenzo Eddy Musuuza bw'osigala n'amalala n'obuyinza w'olina n'okwegana tuli mu nnabyabufuzi ng'olemesa abayimbi banno okweta mu byobufuzi n'okuvumirira ebyobufuzi nkulayirira ojja tuuka okuba nga tewakyali akutegeka nga tokyayimira mu public wadde okwogera nga tokyadaadagala kuliza luyimba lwo nga buli kimu kikwonooneseeko ate ogenda okudda mu bantu ng'abantu tebakyasobola kuwuliza music wo balinawe kankubuulire abantu abawuliza music wammwe be bapeasant abasembayo wansi ba local consumers local consumer banga ali mu mbeera mbi kitegeeza ne bonotegeka shot agenda kujja ogenda kufiirwa ate bw'anaakulanga oli mu ssaati yakyengwogera Museveni ogudde okwiridde ddala ate byagenda kujja mu bisoto by'oguddemu kati nkutegeeza muganda wange weetereze ng'obudde bukyali ezo mission ze bakuwa nfu kankozesa katono wabaddewo okuvuganya wakati wa Palaso ne lususu lwa Kimenke Alliance Scheme President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yasanze okusomoozebwa kw'amaanyi ng'abaana bano bonna babonirako akakwate ndi bonna bava mu ghetto ate Pius Mayanja eke Palaso abadde mukwano gw'ebbanga lyonna era bali mugamba ateeke postinga akola ki abaga bagende mu firimu mu share ya lususu lwa Kimenke n'olwokuba nti omukulembeze asigala mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola post nga tayawuddeemu ani n'agamba abantu nti tulina abaganda baffe babiri omu yategese Rugogo omulala ali kuki omulala ali ku Freedom City buli muntu kwazisa okwagala ne ssente zo mugende muwagire baganda baffe bano bombi kubanga bonna tubeetaaga bana Uganda ate nga bali well talented ekyo ne kimale goyi mu kidi yake nyine ejjako pressure ne public yamutaddeko waddoga nti yakoze ensobi oba yakoze ekibayita leadership kati gwe Palaso gwe mukulu Eddy Kenzo ne munno Shiba Kalungi 1 ensi bamanyi 2 mwayingira mu kitunga temuina management skills oba leadership skills kyobula temwogera arrogantly temwagala babuuza bibuuzo ekisokera ddala mwalaze nti temusobola buyinza nakulembera dde wiiki 2 ne mutapostinga lususu lwa Kimenke ne mupostinga Palaso which is okay n'ekyo kiraga nti already you are sided mu music industry bobanga oli mukulembeze toyina ku deciding na muntu yenna mwandibadde mu dakika ezisembwe mwandibadde mu poster ba Kyagulanyi Ssentamu ne mugiteekayo okwejjako omusango public obutalaba mu bituli ne mwaganya okuteekayo post ya Alliance Scheme ne mwekuba golo kiba kitegeeza muri sided n'abantu abawagira government banna abatwagira government mwagala ba postinga era naye fane enough Katonda inengeri jalabisamu abantu Katonda yabalabisiza olususu lwa Kimenke najjuza shoye neboga nga temusupportinze ate Katonda obbalaga nti w'amaanyi kushira lususu lwa Kimenke tukobaddeko artist yenna mugoga nti munene ensi mumanyi bonna baganye okuyimba naye tebaganye kuyimba lwakuba nti baganye no balabidde ku mubayita bakulembeze nga mwaganye okupostinga ne bagenda naye ate concert jabadde genda oli artist yenna jabadde yayagadde okujja okuyimba ku sso ya Kimenke naye ng'obudde bugenze tebakyasobola kujja kweraga kyembagamba nti mulina okwetereza ng'obudde bukyali mwalaze saidi ate obukulembeze temubusobola naye nkugamba system omulimu gwe baakuwa ogwakwawulamu bayimbi n'obbaga nti bayijja mu politics eyo code esasulibwa Salimu Salene Muhozi project giyimirize ng'obudde bukyali kubanga bwetakutwala ng'ogenda ogitwala bwetakutwala eyo code you are not a politician and you don't involve musician into politics eyo code bwetakutwala ng'ogenda ogitwala ekyo kyo nkikubuulidde katugenze mu maaso mission yo esooka nga ntegeeza public yakuyimiriza buli muntu yenna okuba nti ajoininga politics nga muyimbi ekyakulemye njala tegeeza eggwanga nti omukulu olwo yalususu lwa Kimenke olwawedde nga yose bitannagenda mu isolation
mukulu ono mukulu Eddy Kenzo yayitidde mu Nambiro ne munne Balamu okugenda okubinnyonnyola butya omuvubuka yafubutuse lususu lwa Kimenke nafuna omukwano gwa ghetto kyebaali tebasuubira nti esobola okuva mu ghetto omuntu omulala okusinziira ku ssente ze bataddemu n'obukodyo bonna bataddemu okuyimiriza bonna abayimbi abasobola okuva mu ghetto bonna. Palaso njagala oveeyo weegaane nti Museveni nga tannagenda ku bintu bya COVID-19 tebaasose kuyita ne Balamu babuuza nti omuvubuka ono yabayiseeko oludda okutuuka okukola show ne beera successful ate nga abantu bamwagala. Era bababuuza ebibuuzo bibiri Museveni yababuuza n'abagamba mmwe babiri mwangamba mulina numbers mwangamba you can prevent anyone from ghetto trends like Robert Kyagulanyi Center, but what went wrong? Kenzo njagala ne Balamu muveemu ewakane nti before nga tannagenda mu isolation yagenze kumujjanjaba ngati yasose bayita bakunya nti abawadde ssente abawadde money power abawadde buli kimu naye ono nvubuka alion skill walususu lwa Kimenke yabayiseeko atya okujja okukola show eyamenye ebitooke ate nga n'abajingiddemu tekuwadde VIP mwadde mbona baana ba ghetto abayitivu ennyo ng'ate mwamusuubiza temugenda controlling music industry obutafunayo muntu yenna araising kuva mu ghetto kutuuka ku Ssalya Kyagulanyi okutuuka okkankanya omusajja ono ekinjagala muveemu kyewakale. Akakodyo ke mwazzamu okwekuba ne Abitex ne Balamu ne Kenzo nga mwekuba musime ne Bajjo ako nakadde ezo nakoli tuzimanyi ne twagala tutegeera abantu njagala tu police abantu bategeere nti ebintu bino bimula ku social media oye na politics agenda osula music industry singa mmana batemwegendereza. Eddy Musuuza wa Eddy Kenzo ebyafa bidiringana ate abantu njala mbajjukize totuukiridde nga bw'oyogera yensonga lwaki buli muntu yenna akwogera mafuukuule njala sooka bajjukizaamu bannayuganda bwena njala mujjukire nti okuva Eddy Kenzo lweyingira music industry abadde controversial nti ku several occasions abadde ali mivuyo gyanjawulo nnyo egimuviiriddeko okuba nti agwa mu bizibu n'essaazi nga takyasobola kweyogera kubanga musibe naye nga takimanyi nti musibe nkiddamu. Eddy Kenzo wadde mulaba nti atambula naye mentally musibe physically musibe nkiddamu. Eddy Kenzo mentally musibe physically musibe economically musibe lwakuba tasobola kiraga public yensonga lwaki ali mu project zatajja kusobola kumalako. Ekisookera ddala njala abantu basooke bamanye lwaki oli controversial nnyo mu nsonga ezimu naddala ku bintu ebikwatagana mu music industry njala bajjukizaamu. History atulaga nti gwe kennyini bw'amala okufuna hit wafuuka ekintu ekizibu ate noyagala nnyo blocking banno to the extent Kasuku yakubuuza ebibuuzo bingi nnyo n'olinnyo emmeeza n'omukuba enguumi kubanga ebibuuzo bye byakubuuza byali bikwata ku ggumba. Tukimanyi nti omuntu bw'akubuuza ebibuuzo nga tebikwatagana kikini kikikwatako naye ebibuuzo byakubuuza byakulinnya ku ggumba. Naye ekyo si kye kikulu ebyafa bitandise okuva ebyo twayogerako edda kuba nakolako dda profile olooza emyaka ng'ebiri mabega era video olooza mu kakadde k'abantu. Ekisookera ddala njala tusooke tuddeeko emabega njagala ensembanyi nti n'okugwa kwa Waswa Jamal oba gumumanyi nga Jamal eyayimba njagala Jamal mumanyi bulungi yayimba ennyimba ze nnyingi nnyo mbadde mukimanyi nti era Kenzo emuviirako okugwa one ng'asasula ba DJ ku radio ku TV ne mu club obutazanya nnyimba za Jamal teyakoma okwo n'akwata bannamawulire n'agenda e Masaka n'abateekamu opika ne mama omuvubuka ono amuteekamu opika najja mawulire nayogera ebigambo bitakwatagana nti Jamal bw'atamwagala n'ebintu bingi byakola Jamal okutuuka okuva ku sinda kati olwaliro Jamal watasobola kudda nti asobola okudda n'ayogera ekintu kigambo kyonna mu music industry. Eno downfall ya Jamal Waswa yali ya Eddy Kenzo ekinsi njagala ekimanye. Mu kiseera kyekimu omwami ono history waali n'obujulizi bwe buli obulaga nti era yaviirako okufa kw'omusajja eyali omufumbi w'emiziki kafulu ku myaka gy'emitoogo bayita dance ku mapeesa. Ono yamusindikira abayaaye bakuba dance ku mapeesa okutuusa lwe yafa nakati era omusango teguwulirwanga gwakomaawo n'okutuuka olwaliro nga yali amulanga okuba nti omwami ono olw'okuba nti ebiseera bye yali nnyo mufulumi wa nnyimba banga mufumbi wa nnyimba ez'abantu eziri ku mulembe yalowooza nti omwami ono ateeka okuba nga yeevulunga mukazi we Rema Namakula Kenzo kyamuviiramu n'asitula olutalo okumuvubuka ono dance ku mapeesa era n'amusindikira akabinja ke ne kamunyiga dance ku mapeesa bw'atyo n'ava mu nsi. Era kiri ku rekodi nga bannamawulire badde bakubuuza naye nga tobaddamu onyiiga mangu n'ova mu mbeera olw'ensonga nti okimanyi nti mission ze bakwasa emu ku zo
eyokulwanyisa omukulu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine naye nkubuulira gy'onookoma okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'okkoma okwesiba mu busibe mu byenfuna mu kuyimba okuswala n'okugwira ddala nkiddamu gy'onookoma ne mission y'okublockinga banno obutayimba n'okubajjambya obufuzi n'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kijja kuviirako kaliya y'okufa osigale mu busibe ng'omutwe bagusibye music kaliya yefe n'ebyobadde olina ebitono byewakolera mu bulamu byo bife togge nga tewakyali asobola kukulaba wano abantu bajja ku-exposinga public ekumanye to the extent ojja kubulwako woonywa amazzi ate ng'obadde musajja wa ghetto nga ghetto ekwagala ndowooza kitegedde bulungi nnyo kati gwe genda maaso ng'owooza tuli mu politics ng'ate nkubulidde nti the most dangerous politicians on the entire planet those are artists, musicians. Bwe tugaba artist mwe muli abawandiika ebitabo abazanyi b'emizannyo abatontomi abazinyi n'abazanya katemba n'abazanya firimu ng'oggyeko n'abamiga kwe bali kubanga asobola okuwandiika ekintu n'akyogerako n'akitambuza mu nsi yonna era wano mu Uganda tewaliwo bantu bamanyi byabufuzi nga bayimbi babimanyi bulungi lwakuba nti bakusirika bataddeko akazito gweweebuuze lwaki ennakapiripiri teriiyo Referral Hospital gwe Kenzo n'akabiina kammwe akaabafeera abayimbi n'abawa billions 3 ez'ensimbi mugenda zikolamu ki mugenda kuleeta nnyimba mpya ku siini mugenda kuzimba studio ezitali mu Uganda music mugenda muyimbira ku planet ki ataliwo wano kitegeeza nti muli mu project eri mu kutuula ku talenti z'abantu kati njala kuwa ekyokulabira ku basajja mu mulyoka mutegeere abantu bwe mwepankako bwe mwerijjirako essaawa zino be baleeta industry ya music okuba nti weeri ne mbaavuwaza indirect weesiba nnyo ku Lord Fred Sebatta era bw'otambula omukwata ku mukono kubanga Sebatta yali ayimba music y'omu ku bannabyabufuzi ng'oggyeko Paulo in fact bangi bakina Sebadduka bakawadwa baani twetutegeddeko basudde bakafeero basebatta n'abantu bangi nnyo bayimbye music naye nga 100% politics to the extent nti abakulembeze abali bisire basula baba bakwata abalale babatta n'olwaleero Sebatta guweesibako gavumenti yamwawuvuwaza Sebatta alina bandi namba yatuuka ati okwavuwalaku kubanga babalemesa music ne batandika obbasaako emisolo n'ebintu bitategereka ne baavuwala kati gwe otambula ne Sebatta ng'ate music odemu mwamuforcing okukola ekintu kiyingiramu kitegeeza muvubuka gwe kennyini tunda omwoyo gwo ne music wo abalala baleke